Musango akaranyeza mwenda pale FM ekula lyo omuntu wa bulijjo kwe tuli muganda wa FM munywanyi yona gyosinzira okutugoberera tukubuuzaako amucago olunaku olwaero ne tukwebaza iwakoze lwakiri ebiro n'emisana ebyayise nongera kujjukiza nti mukisa gw'okwongeddwa kutereeza ebitannaba kubeera nga bitereera mukisa gw'amaanyi ogenze maaso n'okuba nga okwongeddwa okusobola okutereeza ebyo ebibadde bikyagaanye okutereera muganda waffe ali awuliriza bulamu bwe tuwangaalira buli muntu adeservinga omukisa omulala oba kibayita second chance buli muntu adeservinga omukisa omulala kibayita second chance omukisa ogwokubiri ogwetaaga nnyo okusobola okutereeza ebiba bigenze mu maaso n'okubeera nti tebiteredde obulamu bwe butambula kitegeeza ki kino nti tulina ebitulemerera wakati mu kutulemerera kitegeeza kwebaka na kubivaako oba wakati mu kulemerera nga bitulemeredde ekikulu kyabyo nakulaba nga egisinza kubeera nti tubisetolinga oba tubinegotiatinga oba tubimaliriza obulamu bwe tutambulamu bwebwo tutambula bulamu bulimu ebikaluba naye nga wakati mu kaluba kwabyo enkeera tulina okubiddira tetulina bulamu bwe tutambuliramu nga bwakuva ku bintu oba kuva ku nsonga ezo etugenze maaso n'okubeera nti tukozeeko ne zigaana bangi muffe tulina enkola eyo bw'okola ku kintu ne kigaana ng'olowooza ensi yonna ekomye ku olwo oba ekomye ku ekyo mu bulamu bwaffe tulina ebitugezesebwa nabyo ebigezeso bingi tulina byetulemwa byetusinga okulemwa bingi nnyo naye oyo omulemu omulungi yasigala ng'agezaako ku kyeyalemeddwa singa ensi yali tugitwala nga nnyanga bwe tulowooza ng'ozuuka buzuukusi bw'olemwa n'olekaawo okuzuula ebyamagero nga kamera tekinologi bonna kyosobola okugezaako tewali baddeho kigenda maaso nakufunika bonna abazuudde ebintu eby'omuwendo ebituyamba egonza obulamu bwaffe mwe tutambulira babadde balina ekikolwa kye bakola ekyokulemerako mwana wa maama ali awuliriza eside time okulowooza ku kye bayita okulemerako okulemerako si kigambo bugambo nga wenkyogedde nti okulemerako tulemera ku ekyo ekiremye tulemera ku ekyo ekigaanye kye bayita okulemera kweffe many of us among us balina endowooza erowooza nti olemera ku kitambula era ogamba mulimu gwagulemeddeko nga gutambula alina kaafuna akatono naye kye bayita okulemerako Dr. Mpima n'abawuliriza ekyo nyini kyokoze ne kigaana obwo obulunzi bw'ogezezaako nga bigaanye obwo obutembeeyi bw'okoze nga city council ekuyiribya nga bigaana kirayita okulemerako kw'okwongera okiwa omukisa omulala n'oba ng'osigala okikola addingana amawolu abaganda balina enjogera eyo egamba nti addingana amawolu yagajja oba yagajjamu omukutu si mangu gakuliibwa kizibu nnyo okugenda maaso n'ogalya naye oyo agenze maaso n'ofumitiza n'ayita mu buggulu bw'okulya eggulu oba eggulu gye boogerako si kyakulya kyangu olina kuba nga oli mu maliivu okusobola okubeera nti otuusa gye lirina okubeera nga lituuka muganda waffe ali awuliriza so olunaku olwaleero nga we tukyogedde twongeddwa omukisa mu bulamu bwaffe omukisa guno gutwongeddwa mu bulamu bwaffe kutereeza ebyo ebyefudde bikaliba ebyatulimye olunaku olwajjo naye binaaba bigaanye leero era ne batwongera omukisa olunaku oluddako tusigale nga tukola ekyo okulaba nti lwakiri fanga ogezaawo okulubirira oliwo bannaffe abalemeddwa nagamba nze bannange sekanse nemiseza ekibwa teryakulemeseza kibwa enjalayo abakazi baloga enjalayo okulemerako okutuuka ku buwanguzi olunaku olw'enkya n'oluddako ekigenda okufuula omuwanguzi bw'onaaba luyongoyongo mu birowoozo oba mulowooza osanga omusajja nga body wise oba omukyala nga mubiri munene naye nga mukwekkiririzaamu luyongoyongo kyabulabe
nga munafu ebitenkanika n'omubiri ng'olaba ng'omulimu ekirungi walibuuza nti omusajja oyo oyo muvubuka muwaguufu olaba nga alina omubiri gwagamba kyekyo naye nga mind wise ali wiiki ekitenkanika yesebo eno gwe tukukabiddeko buganda ali bwotyo yesebo kubanga ensi tegenda kuwomera ebiro si byangu oyinza obutalooza ku kye bayita buwanguzi olwokuba olina weak mind okwesiima oyina obwongo obunafu amanyi nti kikozesa bwongo oyina entegeera gyolabamu ebintu ennafu tetujja kugamba bwongo obwongo kireka ngaekyo ndaba y'ebintu byo si ya mutindo ogumatiza nafuumuuko aba quality nedda China okwekkiririzaamu kutono yesebo okulemerako okutuukiriza kutono ddala kati nobeera n'otya n'otandika essuubi ly'okutuukiriza kye wagenze maaso n'otandika yesebo liyinza okufa toge dokita nno mangi batandika bwendogera kutandika naye mangi batandika naye olwokuba tulina emitero gye tusinkana nga tutandise nosinga n'oli nga atandise n'alemererwa kyetugamba olunaku olwaleero omukisa okwongeddwa kasitoba nga oli mulamu abaganda bateekawo enjogera egamba ekitatta muyima tekimumalaako nteeze ajja sigala nti noweekinaja ne kizibba baze ne babba ente zange baze ne bakola ebisolo byayise mu nkoko zange obwadde bwakozewo buti nti weesiŋŋaana mu mbeera ng'omuntu oyo gwe bayita omuyima atagooka nti ye ebbanga lyamala nga mulamu agenda sigala ayimba the same tune agenda sigala ng'akuwa kyabadde agenda mu maaso n'okuwa ekyo kigenda muyambako okusobola okutuukiriza ebyagenda mu maaso n'okulowoozaako inside time tukyuse muganda wange ali awuliriza yet another chance gye tulina mu bulamu bwaffe okusobola okubeera nti tukyusa tukubuuzaako wasuuta ssibo omulungi ali awuliriza warahmatullahi wabarakatu ali awuliriza omukozi ali mu kukola mu budde buno manyi tetuli bangi naye weebale nnyo okubeerako obweza bwogenda mu maaso n'okukola nawe alina ebirowoozo ebiteekateeka okubaako byogenda okukola maaso awo nga tukusabira mukama katonda asobole okuwa obusobozi okusobola okubutuukiriza oleme kubeera nga oli empa gye twayogerako emu ku ezo ezigoba reziki ey'okusatu ey'obugayaavu obeera nga olina kyolowoozaako naye nga obugayaavu kwotudde kigenda tukola bubi mukwano gwaffe ng'oweza puroguramu eno ng'okyalemeddemu obugayaavu Dr. Mpiima Arafat twayogera ku nsonga yaffe yasembayo sabiti erioma twatangira ku nsonga yaffe sabiti erioma twatangira ku nsonga y'ensonga ezituyambako okukuuma riziki empagi ennya ezikuuma riziki oba ogenze maaso n'okubeera nga weewaze bino bye twogerako kubanga kiri two-way traffic bw'osalawo n'obyekwatako oyinza okugenda singa olemererwa okwebaka ku makya ntugamba nti n'ogoba otuuka ku makya oyinza okuba n'emikisa egigenda okusembeza okumpi ne riziki yo singa eswala ekulema eyinza okulemesa okufuna riziki yo tuze tukyogera lumu kyebayita eswala twakikutegeeza kuba ntali musiraamu oyinza oganza siri musiraamu ate eswala eyawukana ku prayers endala ez'eri side kubanga twagamba erimu ku binyusi ebisembeza riziki ku side y'eswala kwengeri gyetu omusiraamu omusaaze gyakwatamu obudde kizibu nnyo siŋŋaana omusaaze nga alemeddwa okukwata time nga tati good time keeper tuba tumwewuunya nnyo ne tumusiŋŋaana tulowooza nti omuntu aba asobola okubeera nti ali submissive eri eswala tukkiriza n'okukkiriza okw'amaanyi nti tasobola kulemerera kukwata time abumu muffe bituyambye okubeera nga tukwata time kwongereza ku swala nze omu ku bajulizi ku ekyo nakibagambako wano nti buli weekwata eswala ekusembeza kumpi n'okukwata ebiseera anti yeri amubudde buli wokwata eswala ekusembeza kumpi n'okukwata ebiseera ebigenda ku nsonga eyokusatu netwogeddeko wano gyetwagamba nti singa omuntu tova ku kugayaala okugayaala okwo kwa bulabe nnyo twakulaba okugayaala twasembayo okugamba bigambo byaffe nga twogera ku nsonga ey'okuba twagyogeddeko tugigenze mu nnaku bbiri eyongera kuwanvuwa netugamba nti ensonga y'obukumpanya lyazaamaanya
obukumpanya yesebo kitendo kibi singa bakutenda nakyo nti gundi mukumpanya era singa owulira abakyogera ne baba badde bakusaagirako nakyogera n'abamu buli azaamaanya muze mukama mubuuze nti kikyotegeeza n'obukumpanya ayinza okuba kyogera takimanyi buzito bwakyo naye singa akyogera nawana obujulizi nga akulaga oli mu pozisioni y'obukumpanya olina okwekaabirako kubanga otugera kulaba obukumpanya akabi akali mu bukumpanya twayogera ku bireeta obukumpanya buno okuva ddala ku muntu entonda ye mu butonde tugamba nti emitima gyaffe jjo gyennyini mikumpanya tulina kugirwanyisa nno kumpanya ne corrupt byanjawulo yaba mulyake byawukanira ddala simu lyake byawukana manyi oluzungu luganda bitawaanya singana bitutawaanya nnyo naye kale ffe tugenda n'obukumpa twagamba nti ezimu ku mpajje oba ensigo ezikola obukumpanya kizibu nnyo singana n'omukumpanya nga simu lyazaamaanya abo bafaanaganira ddala nti ayinza okuba omuzibu okwewala byombi omukumpanya twagambye empajja okitambula tugenda kiddamu nakulwalo twagala kukulaga kabi kali mu kukumpanya olunaku olwaleero twagala ogaziira osalewo otegera notegera lwaki obukumpanya buno buleeta ebituli mu riziki yaffe genda okuba ekyokulabirako tubeera mu butale oba mu matundiro omukumpanya yoyo omuntu atagenda kutuukiriza minzaani ye okakasa kati ekyo kyokka ekikolwa ekyobutatuukiriza minzaani osiŋŋaana omuntu yaaba alowooza ayiseewo kyetwayogerako nti abeera short minded taba na vision nti wendi azaamaanyi eno singa anaakigwamu olw'enkya ye alowooza ayiseewo ekiruubirirwa kyo kyakwefunira muntu mu budde obwo kasita afuna ezimuyamba ekizibu kye ekitono. That's the very cardinal problem n'obukumpanya eyo ensonga embi nnyo eri ku bukumpanya gwe weerowoozaako nnyo omukumpanya abeera self-centered last time we call it selfishness a practice nga kibaita selfishness kyonna muna kirakira ng'ekirungi nekyabulabo jukira tulimu ensigo nti twazaalibwa nakyo ate n'olyoka ojja okifatalizinga Dr. Mpiima wagisebo obedde kakyako tuli kikitegedde osinga obutabudde obutabuse butabuse nijjanira ompitirirako nokifatalizinga nokifatalizinga nga kyeŋŋamba nti olwedde nzaalibwa limu ensigo kale nentegeera nti ensigo eyo yeetaaga ebigimusa nentandika okuba nga njijjuzajjuza amazzi ebintu byonna kati onenjoka njijja okugigimusa kale tugende mu maaso sijja I'm big school. Yes. Nganda fawuliriza nti emu ku ndwadde dokita ne bantu baffe bali abawuliriza esinga otukosa bagiyita selfishness nti egenda ekula buli ku level okwetuuka eyongera okubeera ey'obulabe eri omwana Adamu etugejjako kulitendera buli level kwetuuka etendeka mpolampola ngambye nti bw'okirabirira owulira ng'ekiryoke selfish siba omuntu okweyagaliza kulaba golaba ng'omuntu yali yeyagaliza wakiri naye bwe kigenda kikusensera nekikutuuka obulungi awantu otuuka n'ofunamu kye bayita omulugube yes kati otandise okulanga n'ebyabalala birina kuba bibyo anti yesebo otuuka n'ofunamu omulugube kati nga newetuba tugenze oba okugulaana yesebo olaba gwateekeddwa ofuna olaba ofuna ekisinga ogula talina funa kisinga olaba okigenda kikulya nti tulowooza mu kugula manyi obusiraamu bwetusomesa nti tulina okuba nga tuwaliwo kibaita equilibrium nga twenkanye sente zompa value zitaalinga nga zitaalinga omuntu yegaliza n'abantu batuka ne bakekeddula ku bipimo nti among
fellows abantu abo abali eyo nti weesiŋŋaana nti ebimu kubaletera okubanga bapracticinga obukumpanya kiva ku kweyagalira tetulabye mu kusooka nga kiringa ekiri okay nti so at least we would practice what we call cater for your soul first before you think about others kiringa kyeke kinno naye kietaaga okubeera controlled kireme okuvaamu kyebayita selfishness kulaba neba kaduwere ku bino ebisosho nemba muli mukwano gwe olaba nga munnaakwagala nga tomuwa yekyakuwa mukwagala obeera kiba kijja kubeera kikyagatta bulungi nti gugwa kasola ba relationship nga mulimu eyeeguye ennyo ng'omulala teyeefiirayo eyo ebeera tetuuka kalebeerebwe k'okusaanawo kubanga mulimu obukumpanya too much catering about ourselves, caring about ourselves, we end up practicing what we call selfishness, which is not good. Caring about ourselves is okay, but too much of it produce what we call selfishness. Notukanga ogugufuka kyabulabe selfishness kiva ku ekyokwefaako ne kifuukanga weeyagaliza nnyo kukira waita okweyagaliza kiba kitegeeza nti olina kyokizeeko ekiriwo walina okubeerawo ddala pati nekyo nekibasomesa nnyo ebigambo mubyetegereze walina okubeerawo pati endala gwe nga weeyagaliza ogisinga ate nga mulina ebibagatta bwe mwandifunye ekyenkana buli omu yandibadde mwesimbu naye ate gwe oyagala olwebwefune kiri kyemubadde ate otopingeko gomanyi omukwano oguwangaala tutukuna ebintu ebisosho njagala kuli kigambo kino nakutuza mpaji ya bukumpanya esookerwako ddala nti osaŋŋaana abantu nga beeyagala kyenkanya ebbanga ddene nti weesiŋŋaana mu mbeera nti abantu abo baba n'obusobozi obuwangaazi omukwano gwabwe kubanga pira eriwaawo nti buli omu afaayo eri munne akagambo afaayo nkaagadde nti buli omu alina ebbanja eri munne naye okulumirirwa relationship zaffe zisinga naddala wano tetwogera ku bafumbo bagundi twogera ku bantu abakolagana naye babafumbo dokita relationship zaffe tetwogera relationship omuntu alowooza kumwamira mukyala kyokka kiri applicable everywhere nti bwe twesiŋŋana mu mbeera nga bannaffe abali mu bufumbo nga gwe omukyala gwasinga okwagala nnyo oba omwami ayagala nnyo oba omwami gwasinga okwagala ekyo kimala bumazi omukwano okubanga gusaanawo muteekeddwa okuba buli omu ngaalaba munne amulabamu value era omuba mwagala otereeza ge bayita amaka gammwe esebo tulina makinga sure nti bakiri twenkanyankanya kyetuwa buli muntu munne tubeere benkanya atuze mu nkukola nti caring about ourselves, we told you it is very okay, but being self-centered is not okay. Tugenda mu kugulana njogera kuba minzaani omuliminzaani munnaffe aba asooka kweyagaliza n'asooka agikolako aba asooka kukola kibayita caring about himself herself nti tandika neyokuba kupima tanatandika kugitemamu ogibateekamu banga bagiteekamu biki nane bagiteekamu minzaani nti gojje weegendereze nga bapima naddala wotuma akaana akato ku dduuka balina engeri gye bapimamu sukaali kiro talina ebalansi nga abapima mwena mukimanyi bana kibayita minzaani eyo ate waffe omuisiraamu ali yawuliriza zikusanze kyo kyabulabe minzaani somo ddamba minzaani oba okozesa minzaani noonya bayimaamu bakusomese kitwale bakusomese ku minzaani ogambye ssente z'owulira nti zimala obwetaavu bwo n'azikuwa kyokka ate gwe omuwa kyolaba nti kyekyo kyakusabye n'olaba nga ate kikuluma nnyo era weetaaga okukwatamu kiriya sukaali yammeka nti yakuminya batakulabirako nga baba bawa bagikwatiramu ddala naye nga tannagikwatamu nti kisinzira muntu gwagulina okulaba
tayinza kubaala ba minzaani erina okuba ng'ebalansinga mwefula abapapa mumaliiza bakodyo bakazuula buzuuza nga mulumiza abalala ate nga mugenda kubuuzibwa ku bipimo ebyo bagenda bitubuuzaako nnyo ojjana kujjusa lwaki walondawo okusuubula okukozesa minzaani bipimo bwalaavu bipimo by'essukaali bipimo by'ennyama so muganda waffe ali awuliriza nti bannaffe bana bakola mu butale togenda okubamira olona bapimisa engalo mwabatera olusenyente mu nsawo z'amanda yesebo webali bannaffe abatulyaza amanya mu ndya ez'amaanyi eyo oli nnyama n'akuwa eggumba byena nalyoka kupakira amasavu nasooka agitema nga kigenderere akoleki mulina bukemukola nga munoonya minzaani ebalansi ngemuteekako nga si nyama nalyokako lukabuli nyamwagala minzaani ebalansi omutima gumugamba ebalansi nge nalyoka asuulako ate ebintu nga bira byateekako nyama kino kyetukola babuyita bikusembereza eri obukumpanya buli lwokireka nga tekibalansinzi nga weyagaliza mu kugulaana bwinza oba otunulidde ssente kubanga abasuubuzi abasinga twayogera wano okusoma ddamba ne tubagamba nti yagala nnyo omulimu gw'okola toyagala nnyo ssente singa okeera ku makya nofubutuka nga njagala kufuna $3 nja kufuna $4 nga gwe kireese muli kufuna ssente nga tosoose gamba nti kantondewo omulimu omulungi zikusanze tugamba nti bw'onaaba ng'olina ekintu ekirungi ng'okakasa nti kirungi amawulire amalungi nti abantu bangi bagenda kujja gy'oli ate ekisinga okuba nga kinywe bagenda kujja ne ssente bw'onaaba oyagala ssente ogenda kwekanga ng'abantu oli mu beeferera ate enkya tebajja kudda ekimu ku bigoba riziki mu bukumpanya twogedde ku butatereza bipimo yesebo gwegambye okikola nakweyagaliza abantu webalizuula mwami Kamaadi nti minzaani ebabba tebajja kusiba tebagenda kudda tebagenda kaana naawe buli ategera n'abuuka yakyova atugamba wali owazzeewo ogundi edduuka bapima bulungi ogolaba balansi okukuboola riziki egenda naye gwe wakola kino mu bukumpanya wabeefunira ebbanga eryo gwe wakikola mu bukumpanya tugenda otyo mpolampola bwotuma mwana wagundi mwana akatumba batuma wagundi bategedde oli mukumpanya omuwendo ogw'exaggeratinga naye nekyomuwa nekiba nga tekiwera olwedde osedde nti okusinziira ku muwendo oguteekeddwa ogula ekintu ekyo mu katale gw'ogwongeddemu kyokka ate nekyowaddeyo kyennyininyini mwatu tekikyawera tufaananye price yesebo nga ebipimo tebibalansi nga mu obukumpanya nga bibiri byanjawulo waliwo atunda nalisini nga tebiwera nolwetunaaba price yeeyo yesebo nga n'abalala gye batunda wagagende ku kyokutunda layisi tulina sukaali oyo gwe batera otera ku makubo wabawo 3 kilo oyo n'abantu tebangi tebamugula naye tewaliwo 4 kilo abantu tebamugula era ensonga baziwa titawera mulimu ki ogamba kiro ate tuwapimye kiro teweze era tugenda okulaba bangi bamubodde tebamuguze kiva kuki naye nga ate olaba walayisi bamutese kkubo buli omu waayita ate omuntu n'amulekawo era nze ngenda kukola ekyokulabirako ekyamafuta gano ge tukozesa petro nti bangi muffe tulina amasundiro ge tutanywako mafuta mutusaasirwakuba mbu tebatunda mafuta bagatunda naye amafuta tegatuukana na mutindo nate nga gali wansi ku bbeeyi nga gali wansi ku bbeeyi nosinga n'omuntu ng'agenze kugebaseera ensonga eba nti eri nti oli alowoozezza ku gwagenda okuguza value for someone's money sente zange eziwadde ekitiibwa aziwadde ekitiibwa tumuwa ekintu ekirungi otunda mafuta naye ng'ebitundu 35 si mafuta oba ebitundu 25 si mafuta ondyesedyese mbw ate gali wansi kati fe tugenda ku minzaani yaffe ey'okutega tugamba nfiirwaki bwengula gano ge bayita agafaanana amafuta ne bwengula pure
mafuta ekibuuzo ekisembayo nfaaki ne bano ogenda okulaba ogamba nti kanyongeremu 5 ngule amafuta dani okugula ekyuma ate ekyemitwalo ebigenda okunnyonnyera ki obudde bwaffe waliwo obukumpanya obukoleddwa eyakoze gali n'agasala naye n'abaako byakola ebikola ki ebigonona kyova olaba nti riziki katandike example y'amafuta riziki amasundiro agatunda amafuta agali pure egasinga okuba ne bakasitoma singa agali agatunda aga layisi ensonga eri ku kye bayita obukumpanya nti oli agenda kuwa omuguzi kye bayita mafuta oli ajja kuba Dr. Pim genda kwera simba wakati nti oli ajja genda mu katale omwana wa boda boda nti buli wanu mafuta piti eyonooneka ekyuma kyononeka nti bwe bwabuuka n'ategeera nti wano nyonoona mu kifo kyo layisi ono anyonoonera boononezi ajja genda gye batunda ebyaddala ebiri genuine tuyingidde ffenna akatale gweweerimbisa bwona kitunda kyekino naye nga tekikatalemunaffe nnyo muzeemu kye bayita obukumpanya byanjawulo ebyo n'okutunda ekintu ekiri pure ku ssente entono waliwo atunda ekiri pure tugenda biraba waliwo atunda ebiri pure ne bannaffe abatunda tugeze tulina bannaffe abo abayindi batera nnyo tunda ebintu ebyo nga biri pure naye nga bo bafudde magoba kirina tabu n'abala nti bwe nfuna 10 ku kino nfu kyofuna 5 n'atunda bimeka olunaku era akibalira mu bizinesi tekirina tabu ne mubaamu ne bannaffe abatuwa poor quality mutindo mufu era obukumpanya buno butera nnyo okubeera eyo mu butale nti maama nakanwagi ava gy'avudde ng'agenze mu kibuga okugula engatto ya nakanwagi oba eya kulusuumu oba eya Sulaiman nti agenze okugula ngatto ya budala mu katabani ke akutte emitwalo gy'ena omuwadde engatto gye waguze ennabugabo mu Bachina nga naawe ogimanyi ebizi bwolaba weebula weefuddeko wekka tuli mu kugulaana nti maama budala azze okugula engatto y'omwana we watuuka n'omuwa engatto wagisobodde ennusu 8 ng'amazima yali badde tesukka 200 kubanga gwe mu kitundu kali yali tesukka 200 bwe walaba purayisi y'ekintu ky'amaguzi ky'oguze muganda waffe awuliza gwe omusuubuzi ng'ogikubisaamu emirundi 2 tugeze nti osuubudde kosi zotadde mu ngatto gy'ogula otadde mu 10,000 bw'ogitunda 2 waliwo obutali busaasizi bw'oba okoze ku sayidi eri ng'olina okukola ki okwetereeza ganafe awuliriza so mu mbeera eyo gw'ojja kusanyuka maama budala ng'omuguziza engatto y'ennabugabo gyewasubudde akaana nga yabadde yagu mu kitundu ogimuguziza emitwalo 4 oba 5 yamanyi aguze bata oligino SOS bata gw'omuguza bbeeyi ya bata mitwalo 5 naye nga gw'omuguza y'ennabugabo ogimuguza ku mitwalo 5 ajja akirinnye ekisinga tagenda kudda gwe namaze okukuboola tagenda kukola ki ogobye riziki awoyiseewo ku olwo naye olw'obukumpanya bw'omukozeeko tagenda kudda era ajja kusigala akaaba gambe siddayo wansi kangende ku Kampala twagera ku ndagaano abantu gye bakola nga beetunuddeko bwetunuzi n'omuntu obutakoma mu bizinesi ng'olaba nti watandika olina 10 kati bagenda basebengera bati bakugamba naye baboogera nti weetereeze so mpima ku mukutwe bali kubanga kwoli baneetwagale bye tukola tusoosowaze nnyo bye tukola bigenda tuleetera ssente so tunafuluma mu nnyumba yaffe nga twagala ssente nkukakasa amazima leero ojja zifuna n'ojja kuba ojjeeko omukisa ogw'okutondawo omutindo omulungi ogw'ekyo kiyinza okuleeta ssente enkya abantu bano bamala okugezesa ku bye tubaguzizza bakomawo ate ekisinga okubeera ekirungi balina bye bakomawo nabo oba okulagirira abalala nti oyo banne mukyakola yasinga
Pal FM atulungi katubagalize olunaku olulungi tugenda kukomawo ate enkya twongere okwongereza ku kabi akali mu bukumpanya lwaki omukumpanya mu kifo ky'okwongera ogaziya bizinensi y'obugaziya emaali ye lwaki riziki emuddukako obuddusi lwayowoozeza nti afunye amagoba mangi ng'atunze kitono lwaki riziki yeddukawo obuddusi wali omukumpanya mbeere bulungi mweraba